Wano ku SMX Media newaddeyo okubeera nga nkutuusaako updates na buli kimu nga bwe kiri mu kubeera nga kigenda mu maaso. Wali mu ddwaliro Ensambya Bobi Wine yali mu kubeera nga afuna obujjanjabi oluvannyuma lwa accident eyabadde eri okumpi okubeera nga etwaliramu obulamu bwe. Bobi Wine ssaawa zinene ekigere kyamaze dda okubeera nga kisibwako bandage nga osobola okubeera nga okiraba ne mu video. Bobi Wine bamutuukiriza mu ddwaliro Ensambya nga tasobola na kutambula. However, buli muntu eyawulidde kuganeena amawulire nga agenda ategeezaako omulala gwe kiyinza okubeera nga kikwatako oba ayinza okubeera nga yeetaaga information eno. Neera bwe batyo poliisi yeeyiye ku ddwaliro Ensambya okubeera ng'ekungiriza oba ng'egaana abantu okubeera nga ba-accessinga Bobi Wine, okuggyako abo abatono, okuggyako abo abalondemu, okuggyako abo ab'omugaso, naddala nga abali mu kibiina kya National Unity Platform abakulembeze n'omujjanjabi ogw'enzo twala omukulu. Oyo nga si mulala ye mukyala we Baby Itungo Kyagulanyi nga bamukiriza okubeera ng'abeerawo, n'omuyimbi King Saha musajja wattu olwavudde mu America teyabaddewo mu ggwanga erya Uganda, naye olwatonnye ku airport Entebbe amawulire ne gamutuukako yatandikiddewo oba yasookedde mu ddwaliro Ensambya eyo asooka agende alabe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu. Olwavudde mu America bw'atyo yatuukidde Ensambya asobole okulaba embeera omukulu gy'alimu. Ayina ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates mu mbeera ki Bobi Wine gy'alimu naki exactly ekigenda mu maaso. Eyamukubye kanisita baamukutte tebaamukutte, bagenda mugulako emisango tebagenda mugulako misango. Ayina byonna ku SMX Media ogenda bbeera osobola bulungi okubeera nga obifuna. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheikh Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.